Babi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera. Ansonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda ddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Amawulire mangi nnyo agagenda mu maaso n'okubanga gatambula wano ne wali ku mitimbagano egy'enjawulo nga kw'ossa ne ku mimwa gy'abantu. Era nga olunaku olwaleero nze kutuusako amawulire ga amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform omwami Alex Waiswa Mufumbiro ayina ensonga z'ayogeddeko olunaku olwaleero z'osaanye okubanga owuliriza gwe muna struggle, era ayina by'ayogedde ku nsonga z'oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ne Medard Lubega Sseggona oluvannyuma lw'ebyo ebya happenings ku lunaku olwa Thanksgiving Day eya Mathias Mpuuga Nsamba eyali wali mu bitundu by'e Masaka. Era okusinziira ku speech oba okwogera kwa Mathias Mpuuga, omwami ono Alex Waiswa Mufumbiro awadde endowooza ye anaki kyazzeemu Mathias Mpuuga Nsamba oluvannyuma lw'okutegeeza bannamasaka nga bw'alina obusobozi okulembera ekibiina kya NUP era walina obusobozi okulembera eggwanga lyattu erya Uganda mu mbeera yonna kasitaaba ng'aweereddwa omukisa mu ggwanga lyattu erya Uganda. Bingi nnyo era ngenda kubanga nkuwa akatambi ka Alex Waiswa Mufumbiro era mu ngeri y'emu yeebazizza bannamasaka olw'okubanga baboycottinze oba excludinze ku mukolo ogw'oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, era okusinziira ku biri ku ground biraganga we yaleese abayizi be ab'essomero oba erimu ku masomero g'ayinako obuvunaanyizibwa. Ajjukira nti ayina amasomero agawererako ddala oyo ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. So okusinziira ku biri ku ground abannamasaka bagamba nti abo abantu ababaddeyo tebabamanyi era nga yewabirabye ajjukira nti yaleese n'omuyimbi Alien Skin, era okusinziira ku audience gye walabye ng'eyoccupyinze stage oba wansi wa stage, ekyamazima baana babadde bato era nga kigambibwa nti yabajje ku ssomero erimu lyayinako obuvunaanyizibwa oba lyakolako nga director waalyo. Wabula akansooke nkuwe akatambi ka Alex Waiswa Mufumbiro, eddoboozi lyako liri wansi nnyo naye agenda kusaba oyongeze ku volume y'essimu yo oba kyonna ky'oli mu kwesa okubanga olaba akatambi kano osobole okubanga owuliza bulungi nnyo ebigambo by'omukulu ono byayanukudde ku speech ya Mathias Mpuuga Nsamba n'eya Sseggona gye yayogedde olunaku lwe baalina celebration eyo eya Thanksgiving eya Mathias Mpuuga Nsamba. Kankuye akatambi kano n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tuyongereyo n'ensonga nnyingi nnyo ze ngenda okubanga nkutuusaako z'otalina kubanga osubwa mu vidiyo eno. Teweerabira kubanga osubscribinga osharinga message esobole okubanga etuuka ku buli Munnayuganda yonna gy'asinzira okubanga agoberera ensonga obanga yandeetaza okumanya biki ebigenda maaso mu ggwanga. Bw'osharinga oba oli awo baako ne go openings okusobola okubanga afuna access ku information eno n'asobola okubanga amanya ki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Kankuye akatambi k'omukulu ono Alex Waiswa Mufumbiro nga yanukula ku speech ya Mathias Mpuuga Nsamba ne overall y'ebigambo ebyayogeddwa ku mukolo gwe oba ku Thanksgiving gye baalina ennaku ze tukubye amabega. Kankakuwe okawulize bulungi nnyo n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tuyongereyo n'ensonga. Kwebaza bannamasaka fenga bannayuganda abanyigirizibwa mutulaze nti temukkiriziganya na bali banguzi na buli bwanguzi. Njagala okuyozaayoza bannamasaka olw'okuyimirira n'ensonga ey'okulwanisa enguzi ne batabaddyekadyeka mu masanyu naye ne mutunuulira ensonga nga bw'eyimiridde ti ensonga y'enguzi tesaanidde kubikkirirwa. Oli ne wabanga ye waffe bw'abanga akwatiddwa mu nguzi wadde ye waffe ayina okwanukulwa n'okwanukulwa n'omulanga ogw'okulaba nti ekintu ky'aba yeenyigiddemu tekiddamu kubaawo. So twebaza bannamasaka mwebale kutwongera maanyi nti tuyimirire ku nsonga, kubanga buli lwe tuyimirira ku nsonga n'abantu ne bayimirira naffe kituwa amaanyi buli lunaku okwebuulirira n'okwewa amaanyi nti okwenenya kikulu. Njagala okwebaza omusiniyoli atandise emmisa eyo n'okwenenya. Alex Waiswa Mufumbiro bw'atyo bw'ategeezezza ku nsonga ya Mathias Mpuuga Nsamba okusinziira ku ebyo ebyabaddeyo nga ye mwabirabye turn up
ekyamazima kyo kiri nti yabadde ntono nnyo nga bw'okiwulira oba nga wewalabye ku butambi obumu obugenda maaso n'okuba nga busaturatinga ku social media platforms ez'enjawulo. Waliwo bannamasaka actually nalabyeko fight wali ku head office ey'ekibiina kya NUP mu bitundu by'e Masaka olw'ensonga nti omu ku baalabiddwako nga bagenze okwetaba mu mukolo gwa Mathias Mpuuga Nsamba ate nga abadde memba mugundiivu nnyo mu nsonga z'okuddukanya ensonga z'okukitebe kya NUP mu bitundu by'e Masaka yafunye mizibu era ngenda kuba nga nkuwa akatambi kano osobole okuba nga okalaba kye baamukoze nze naawe wabula baamugobye mu ddembe n'agezaako okuba nga waliza empaka era ne bamukolako okusinziira nga ku katambi kano bw'ogenda okuba nga okalaba. Ngenda kuba nkuwa eddoboozi ly'akatambi ako osobole okuba nga okawuliriza bulungi nnyo naye okusinziira ku by'ogenda okuba nga owulira bamutegeezezza nti agende yeegatte ku kabinja akabali b'enkwe n'enguzi aka Mathias Mpuuga Nsamba Bedi Bwanika ne ttiimu yonna nti bo tebasobola kubanga bakola ebikontana n'ekibiina kyabwe oba ennono ekibiina kyabwe kwe bakitambulibwa oba kwe kitambulizibwa mu mbeera yonna era bw'atyo bwe yayogeddeko eri bannamawulire n'abategeeza ekibadde kimuleese nga bw'ogenda okuba nga owuliriza akatambi ako. Wabula nga sinaba kubanga nkakuwa ngenda kukusaba gwe atanaba kubanga osubscribinga okwate ku kigambo osubscribinge ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda osobole okuba nga otambulira wamu naffe. Kansooke nkuwe akatambi kano eddoboozi lyako n'oluvannyuma ngenda kuba nga nkomawo atuyongereyo n'ensonga. Bannange kimbabireke fenna NUP weba sobola okukola ekintu ekifaanana bwe kiti omuntu nze Honorable Council okutegeka okusaba ng'osabira eggwanga nze Kimba nina okutegeka okusaba mu Kitete byenkiikirira bwe mba nga ntegese okusaba mu Kitete ne ŋŋamba nti gundi n'egundi mikwano gyange okuva eno mujje kusabira kibiina osobola kugamba mbwate waliddemu ensolo abantu abamu bajja mu NUP nga tebaze babigenderwa bya bukulembeze nga bukulembeze bwakituwanire ng'olutalo lwange siruteeka ku ba NUP bannange bano sisobola kukola lutalo lwonna oluteeka ku ba NUP munnange olutalo lwennina lumu lwakuwana kulaba nga Museveni akakunze ate tusobole okulaba nga tufuna obukulembeze obw'enjawulo obwa NUP obwa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Bino bano bye baliko oba 2-3 abo bantu batono abantu 2-3 tebagenda kujja kucyankalanya kibiina kyaffe. Ekibiina kya NUP kirina obukulembeze obukulirwa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Bano abantu 2-3 tebalina kye basobola kulaba. Ffe tumanyi gavumenti eno erina omuwendo gw'abantu. Okay, ndowooza akatambi ako kawulidde bulungi nnyo okusinziira ku maloboozi agakabaddemu. Gabadde mayitirivu olw'ensonga nti wabaddewo obutakkaanya
ku bigambo ebyogerwa nga w'obiwulidde. Simanyi nti omukolo oguba gwabadde gwa kusabira ggwanga nga kansala oyo bw'akyogedde. Actually nze mbadde simanyi nti na kansala olw'ensonga nti muntu wa bulijjo. Sisuubira kansala yenna wa NUP kugenda kwetaba ate na bakulu abali b'enguzi abaava dda mu bannayuganda ng'abo n'osobola okuba nga weesowolayo ate ne weetaba ku mikolo egy'abagenda okujaganya okusobola okuba nga beebaza mbu omutonzi nga bwe babba ssente z'omuwi w'omusolo omuntu wa wansi asigale ng'abonaabona ate n'ogenda obigatteko mujaganye. Kati simanyi kigendererwa kya struggle oba simanyi kigendererwa kyo ky'oba olina, naye nga bw'atyo bwe yakoleddwako era ebigambo bye yabadde ayogera mwabiwulidde nti byabadde tebikwatagana bulungi nnyo. Simanyi oba nze atabiwulidde bulungi naye okusinziira katambi ako koolabe bakenkuwadde ekyamazima bibadde tebikwatagana bulungi. Ba foot soldier waliwo abalabiddwako nga bali ne Mathias Mpuuga Nsamba olunaku olwo era agenda mu community yange wano ku channel ya Baby Television Uganda mbapostinzeeyokko era ngenda kubanga mbakolera full video mbalage n'emikutu gyabwe musobole okubanga mugiboycotting olw'ensonga nti ate baavudde ku mulamwa olw'obusimbi obutono. Mubamu ku bano kuliko KI mukulembeze anansonyiwa mwogerako, naye bw'okyuka omutima oba enswa bw'ekyusa amaaso nawe okyusa envubo. Mba mwasazeewo bwe muti okutunda struggle gwe ne Sky Soldier ne banno mwemanyi muli bataano, naye kale naffe tulina okuba nga tubavaamu mu mbeera yonna kubanga tuyinza kukwatagana ate n'abantu bazze ku ludda lutigomya munnayuganda mu mbeera yonna. Atakuumira mpeera bankuumire ebisinga okukaawo ngenda kuba nga nzija nabyo